Alipoota eno esomedde omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ku kibe kya poliisi Naggulu era ng'ensonga ez'enjawulo zikoneddwako okulaga ebyokwerinda nga bwe biyimiridde mu ggwanga. Enanga ategeezezza nga bwe bakola n'amaanyi okulaba ng'ebiragiro bya pulezidenti byonna bye yayisizza okutangira okusaasaanya akawuka ka coronavirus bisibwa mu nkola. Director of Traffic yaweereddwa ekiragiro okulaba nti eza mu taxi kumpi abantu balina okutuula babiri ku buli ku buli mutto, babiri mabega, babiri abaddako, babiri kumpi abantu nga 9. Era abana taxi abatakisobole tujja kulaba engeri gye tujja okukwatagana nabo. Ayogedde ku bannansi ba China bye bakwatidde mu disitulikiti y'Zombo ng'essaawa yonna batwalibwa mu kkooti. Tulina Abachina 6 ne Bannayuganda 2 abadde bagezaako okufuluma eggwanga nga bayitira Zombo Faida wakwatibwa feero yaabwe eri maaso g'omulamuzi maaso ga State Attorney okusuubira nti ssaawa yonna olwaleero bayinza okugenda mu kkooti. Poliisi egamba nti eriko bannansi b'amawanga amalala bezeekwata naye ng'ebalagira okudda gye bavudde nga n'abalala omuli ab'e Congo baakutwalibwa mu kkooti. Bano bonna basobodde okuba nti bajeemedde mpoza abalala n'okuvoola enkola eya minisitule y'ebyobulamu esobola okutuleetera ffenna obulabe. Abamu bajja kuba bagenda mu kkooti. Alabudde n'abakulembeze b'ebitundu abakuma mu bantu omuliro ne bakola effujjo. Oliwo omusanze abba poliisi weeri nammwe ng'aba LC mulimu emisango gye babawa naye tebabalagira kutwalira amateeka mu ngalo okukola ki. Ayogedde ne ku musamize agambibwa okuba nti yasizeeko omuntu omutwe Kayunga ssabbiiti ewedde ng'ono yakwatiddwa. Twasobodde okwaza amaka gaabwe era ne tusanga engoye okuli ekiteeberezo okuwonga omusaayi era twabyongeddeyo bisobole okukebejjebwa. Sulaiman Mutebi yakusekedde Guleno ku Lwabukedde TV.